ETV Uganda, thank you so much for watching. Yonna gye musinziira okutulaba. Ndi wano n'omulongo WASWA NSUBUGA ne jjajja Nakabugo. Balina emikolo gye bavaako naye nange ne mbazzamu ku bbali wayeemukko nabo katonotono. Jjajja n'omulongo sigenda kubalwisa. Waliwo ensonga z'omwagalo w'abangi yali omuyimbi Nakinku Prince Joe Paulo KAFEERO. Abaana beetemyemu. Kigambibwa nti bagendako ku musaayi ne kizuulibwa nti mu baana 15 be yaleka abaana abamu abana bagamba be batuufu 11 bagamba si batuufu. Kino ne kireetawo enjawukana. Abaana bali abana ne babaako ebyobugagga bya kitaabwe bye baapangisa ebimu ne babitunda. Bane 11 nga bakulembeddwamu baganda ba kitaabwe abasigalawo ne beekolamu omulimu ne bagenda mu kkooti era ne bafuna court order ebakkiriza okujjayo kitaabwe bazuulire ddala oba KAFEERO yali abazaala oba si yabazaala, kubanga omusawo wa gavumenti yabagamba nti ekirina okukolebwa kuzikula kitaabwe bamuggyeko ndagabutonde bazuule oba yabazaala oba si yabazaala. Kakati nga mmwe mu nkola yammwe gye mukolamu mulina obubaka bwonna oba amagezi gonna ge musobola okuwa abaana bano? Neyanziza nnyo neyanzeege. Nze no mpulira ennaku nnyingi nnyo nga mpulira ebintu ng'ebyo eby'okuziikula omuntu eyafa okumutataaganya we yeebase era nga sinnaba kugenda ku nsonga eyo bagamba nti bababuulirira owaabwe ng'ow'omunaku okutuuka okunkumula. Abazadde mwenna kino ekiri ku KAFEERO kibawe ekyokuyiga kuba KAFEERO olwaleero mututumufu alina abamulwanirira tusobola n'okukyogerako naye eriyo ggwe musajja wattu nga tewali wagenda kulwanirira zadde lyo nadde okutuusaawo embeera bwetyo nga bagenda kujja buziba basime batwale. Wabula mu bintu bye mukoledde abaana okubaweerera n'okubalabirira n'okubawa ebyobugagga mubongerezeeko bateerereza obuwangwa bwabwe. Abazadde abaana ng'okyali mulamu batwale babakoleko emikolo gy'obuwangwa. Omukolo gw'obuwangwa wane waffe ddala ogusinga ogusosolera ogujjamu abaana abatali babo mu kika gwe mukolo gw'okwalula. Muddeyo mwalula abaana baalule ng'okyali mulamu, ababo bategeere n'abatali babo bategeere, kubanga oyina engeri mu buwangwa gye baalulamu ng'okyaliwo n'ozuula nti bano baana bange bano si bange. Ye n'ozuulira ddala abaana ababo n'abatali babo n'ogenda okugenda, kubanga bwe twogera ku DNA essaawa eno eyogerwako yabawana bwa ssente eriyo olwaleero atulaba nga tasobola kufuna ssente zigenda kutwala abaana mu DNA naye mukozese enkola ey'okwalula abaana. Okwalula abaana wano mu Buganda enkola weeziri okuteeka omwenge mu kibbo ne tuddira obulya nitubusiigako omuzigo ne tutandika okuyimba. Akalira akasituka ng'omanya nti oyo mwana wa mu luggya, akalira akalemerayo ng'omanya nti oyo si waaki si wa wano. Enkola eyo nnyangu nnyo teyeetaagisa ssente, ya bintu bitono nnyo ate nga byangu ate nga bitegeerekeka. N'olwekyo mwe abakyalina obusobozi era abakyaliwo nga temunnaba kufa nga KAFEERO bwe yafa mwalule abaana bammwe musobole okujjamu abatali bammwe. Ku nsonga y'abaana ba KAFEERO olwalira omuntu eyandibadde abalwanya oba eyandibadde abakuŋŋaanya taliiwo ye taata waabwe. Ekyokubiri bazaalibwa mu bamama baaki banjawulo naye bonna ekibakaayanya kintu kimu kuba nti beddira nkima era kye banoonya bwe bwenkanya okuba nti nno bonna bayitibwa nti baana baani? Baana ba KAFEERO. Ffe bannabyabuwangwa tusobola okukolera abaana abo omukolo ogubagatta ne baddamu ne babeera ba mukwano. Tusobola okubakolera omukolo ogw'okuddamu ne baliira wamu, ogw'okuddamu ne bafuuka ba Luganda. Olwaleero oyo yekka atali wa kika alyesosolamu yekka n'abeera ng'akola bibye naye nga omukwano weeguli, kubanga tukola emikwano n'abantu be tutamanyi na kumanya naye ate oyo ayitiddwako n'omwana wa kitaawo. Kitegeeza nti omukwano gusobola okukola ki? Gusobola okubeerawo. Omukwano gusigalewo baleme kutemagana, kubanga olwaleero DNA gye baagala okugendamu ate yegenda ate kubatematema bubi nnyo kubanga DNA ejja kuvaayo ng'eraze nti bano babe bano si babe. Kati olwaleero be banasusulamu nti si babe bo bateeseteese kubakolera ki era bagenda kuddawa
so n'olwekyo okwetematema n'okweyawula emikolo mingi mu buwangwa gye tusobola okukola ne giddamu ne gigatta abantu abo ne babeera ba mukwano ne babeera bamativu ne babeera bafunyi kubanga ekibakayanya olwaleero abamu tebalina ssente abamu bali bubi abamu emirimu tegitambula so bakyalina bye basobola okukola ne baddamu ne bafuna emikisa ne baddamu ne bafuna emirembe ayimba byayimba ne bitambula avuga emmotoka byavuga ne bitambula ali ebweru byakola ne bitambula naye nga bakikoze mu mikolo gino kubanga olwaleero n'ekisinga okubasumbuwa n'obuwangwa bubabanja. Jjajja Nakabugo olina kyogattakawo ku nsonga za Prince Job Paulo Kafeero nsuubira music yo wamuwulirizaako era omumanyi. Mumanyi ssebo. Nze ngattako Kafeero wankima nange ndi wankima. Naye abaana ba Kafeero okutaataagana bwe batyo obutesiteesi ye nga Kafeero bwamulema okuva wansi. Abaana n'abalaga kusoma n'abalaga kulya na kunywa n'atadda mu kika kye kola buwangwa bwe. Naye nze mbadde mbasaba abaana abo bwe baba nga batulaba era nga batuwuliriza tulina ekyokukola ekikulu ennyo. Abaana abo kubaalula beeyita basajja bakulu beeyita bakazi bakulu naye ffe tulina enteekateeka yaffe nga bali awo bonna bakuŋŋaanye bonna tubafunako obulira era ne tubaalula ne balaga nti baana be bano si baana be. Ate abaliwo ng'obulira tebukyalabika tebuli anti kyekyo bo beeraba nti bakulu obulira tebukyasoboka kufunika naye ffe mu buwangwa n'ennono obulira tubufuna ssebo obwabwe bwennyini ne bukola ekyo tulina enkola gye tukolamu. So kati ku bino bye baliko ebibiri kiriwo ekyandibadde kisinga obukulu kuzuula Kafeero y'abazaala si y'abazaala oba kuba tabaganya. Byonna bikulu kubanga bw'otegeera nti ono muganda wo ekitegeeza muba muyina okutabagana era ne mukolagana naye ekikulu kumanya nti ono muganda wange kyekikulu ssebo. Alright, halaba ETV Uganda, thank you so much. Osobola okuteekaawo comment yo naawe. Abantu bangi bawadde endowooza zaabwe ku nsonga za Prince Job Paulo Kafeero. Ng'abamu be twogeddeko nabo abakulembeza ekyokukuuma ekitiibwa kye kubanga yaziikibwa namungi w'omuntu ebukunja Masaaba. Nga bagamba nti wabeewo bingi ebikolebwa. Nga bwe mubawulidde bawadde endowooza zaabwe ng'ab'ebyobuwangwa n'ennono. Mbagala nnyo mwebale nnyo okutulaba nakutuwuliriza. Gwakibuuza. Okay, kakati ogambye nti Jjajja Nakabugo n'omulongo WASWA NSUBUGA mugambye nti mulina enkola gye muyinza okukikolamu. Ababaagala babafunye batya? Waliwo abayinza okuba nga si baana ba Kafeero naye nga nabo balina okusoomoozebwa. Omusajja ali eyo abaana ababuusabuusa tamanyi oba babe. Omuntu yenna nga yali etaaze okuddamu okuteekateeka abaana mu buwangwa kubanga kino kikulu nnyo abaana okubateekerateekera emikolo gyabwe mu buwangwa osobola okutunoonyaako tetuli bazibu bakulaba osobola tukubira ku ssimu ate eya Airtel eri 0759 69 39 88 ne maama oyo alina ennamba y'essimu era naye agibawe. Bw'oba oyagala okunfuna ku nsonga eyo enamba y'essimu eri 0772 52 98 86. Jjajja Nakabugo ffe tusobola okulaga nti bano abaana babo bano si babo mu ddembe nga nabo batuddeawo beeraba. Abantu bayinza otya manyi ebintu byammwe bibuzaabuza omuntu ayinza okugamba ssente nnyingi bukadde na bukadde DNA omuntu omu basaba buli mwana basaba $300. Ngera owulidde tugamba nti basobola okukikola mu buwangwa bwabwe kumpi na ku bwereere tetusobola kubanga ate ffe tugenda ate kukuwanika ssente empitirivu ennyo ezisinga n'eza DNA. Bino ebintu byammwe eno ensonga yammwe tubajjukiza bujjukiza okwalula abaana kyammwe kikolwa mu ddembe kikola kumpi ku bwereere kuba n'ebikozesebwa bw'obeera biwulidde bikozesebwa mu kwalula abaana tugambye omwenge ekibbo n'omuzigo okitegeera kakati ate temuli mu kugula mbuzi temuli mu kugula nkoko temuli mu kugula nte wabula naawe wennyini nnyini ayagala okumanya bakikola batya tukubire tukulagirire ogenda okyekolera ewuwo enkola nnyingi osobola n'omulagirira kati ŋŋanzi nina omwana
gwe bagamba nti gwe bampa nenga mubuusabuusa nange nsobola okubaako enkola gyenkola mune nezuulira n'enkola endala nnyingi nnyo ne mu kisenge kyammwe ng'oli ne mukyalawo tusobola okukulagirira engeri gy'osobola okwalulamu omwana wo n'otegeera oba wuwo basiwo nga mukozesa akalira ako akamuvaako. Alright, HTV Uganda, thank you so much for watching. Mubiwulidde byonna nze sina kyenja kwongerako ebisingako awo sibitegeera nnyo wabula abakulu babawadde enamba z'amasimu osobola okuba nga obakubirako bakunyonyola ebisingawo. Tubaagala nnyo.